Omwana wa board yaleeta ebiteega. Yagamba ebiteega byali omwana babiteega bebera byali omwana olwo. Omwana bwe yafa ng'akukuta n'omulambo gw'omwana mu bitooke ng'ayita bakyali be nga basatu ndowooza abamwerekerako oba bamulagirira ewaddimaliza weeyo oba omulubaale weeyo nga baziika mwana. Nti osobola onoonya obugagga ng'osaddaako omwana omusaayi gw'osaddaase ku ddagala lyo n'olema okugaggawala kubanga n'omwana gw'osaddaase tonnalengera future ye nti aliba mugagga. Kitegeeza osaddaase omusaayi omwavu ku ddagala lyo. Tojja kusaddaaka kokoloze toyagala buwumbi. Olina kusaddaaka muntu kati oyo omwana we yagenda galategedde nti akoze eki ngalategedde nti ali mu ddiru ya buwumbi. Ku MRLife kwe tuligo mwana Katonda ali eyo amanya bampisha Metani Krabongo Barima Sam on your number on channel kwe tuli webale kutwagala webale tufuula bakatawi era webale kututika ku nobu chechi akagambako obugambo bubiri obwo mbadde nduddo buuli akatawi ne nobu lwe luyayo olwasookawo ku balasitarobu balasitarobu abo ne bapita Sematimba ndi wakatawisi wakatawa mtawana wakatawisi wakatawi mulembe gwa Bobi Wine ne baleeta kyakabi oli wakabi oli mubanda okitegeera kati guli gwali mulembe gwa bapita Sematimba ne balasitarobu bwe bakozesa ng'oluyaye efa bali ku nobu ffe tuli bakatawi kati ebyo byaggwawo tutambula n'omulembe kati oguliko kati waliwo oluyaye oluliwo luno olwaba alieni okitegeera entandaro entandaro. Let my people go campaign je tuli mu mwana Katonda kyonna kyoyina tuli mu kumaliza Kamengo tuve awabi tudda walungi mukko finishing ye naina tujja mukola tuyingidde naye tusobola tukola ebintu ebisobola okuyingira twagizimba esobola okutwala baso ojje yambisaamu tuli mu kuterenkanya kiyungu tusereke n'okuba plasta mu ruumu esembayo eya wansi eya waggulu twagimala kati esembayo gye twagala okuba plasta tuteekemu endabirwamu osobola okugamba nti nedda kankwateko wano akasooka sementi ka mitwalo 310 emmotoka y'omusenyu ya mitwalo 9 ey'amanja ya mitwalo 16 amatafaali mitwalo 25 n'35 kyonna ky'oba osobodde buliwo omwana omuto oba wadde Katonda era nze nzikiriza nti oyo ateekerateekera ebirungi mu maaso g'omwana omuto aba abigabudde Katonda. Tukwatireko ekirooto kyaffe abaana b'okunguudo abasukka 150 n'okweyongerayo tuba twaleka Mmengo abaana bano tubawonya akabi akasobola okubalumbagana n'okutulumbagana nga bakuze singa banaakola bwe batyo kijja kuba kibinya ekitenkanika naye mulimu gwange naawe okulaba nti omwana oyo atalina waasula omwana wo ku luguudo product ya broken family oba families n'ebirala at least naffe tuteekako ku mbeera okulaba nga nedda tutangira service nga bw'olaba n'owakitinga upon oba okolera ddala Katonda ekyo kyatukuutira okukola kiri mu bitabo ne mu buwangwa twandugamba lubaale embeera nga n'embiro waayo bayiga okuwaayo teri abakaka kuwaayo ne kaba kati ni kazira mu liiso ekyo bakimanyi tiyiga okuwaako teri akaka kuwaayo newe kaba katono manya gwe kazira mu liiso anti abantu b'emibiri mmwe temwagala gaba kugabira ku bannammwe naye era okugaba ne tugabana kyonna kibeera kikwatagana. Amanya bamuyise omuyembe Kasambula omuyembe w'omwoyo olijjade tateekako galubindi nze ow'omubiri musinziza amaanyi zimunyumidde mulyakula mwabeera mu mubiri lwaki muwambala galubindi zino kwanza zirina ezange zirengera obumenko obwabutambula naffe obuwangala naffe ez'omwoyo kalungi abagadde kwambala za mu mubiri. Amanya naye dda abo bwe bayogeranga nawulyanga bamala ng'agamba pu byaddawa kateekeko omusajja akuveeko kati tukuba amasasi rata nga wagambye nti omulembe gwaliwo omulembe gwa puupu kati oguliwo rata kakakabum mbadde manyi oguliwo gwe guno mbu uhu babigamba batya
Gechomanya lero amasasi tatatata waga kubidde gwe emisege tobaawo oyo giba misege danjibikeko ko omusana bikako baaga ya kamera owaayi amanya nze Dimaliza Angelo mutabani wa Sikola mulya nnimire mpala n'obwavu n'abatanjagaliza sikyukangako ku mwana Katonda ali eyo ebyewunza tebigwa mu nsi ku ndowooza yange nsobola okwebuuza nti zinaatutuusaawa zinaatulekawa binaatutuusaawa binaatulekawa naye tebikola makulu singa mbeera sibikubuulidde. Musajja yali avuga booda kigambibwa nti n'agenda ku Ndagu, bwe yagenda ku Mulubaale, bwe yagenda ku Dimaliza weeyo ku kyalo kyabwe n'amuwa bye yamuwa, bye yabireetera mu kasumbi n'abiteeka ewaka. Bwe yamala nayo wiiki nga ziizo mbu yali aleese bya bugagga mbu kufuna bugagga. Bwe yamala nayo ebbanga nga liiryo wiiki nga ziizo biba bitandise okwagala okumuwa kasente omwana nga bimunywa, oba omwana yazuukuka afudde, oba omwana ng'afuna ekirwadde ng'afa, oba omwana n'afa. Kati kozesa ekyo omwana we n'afa. Omwana owa boode yaleeta ebiteega. Yagamba ebiteega byali omwana, biba biteega bebera byali omwana olwo. Sokoleke. Bwe yazuuka ng'omwana afudde, omusajja simanyi kyava ku kyoba Omulubaale oba Dimaliza weeyo yamugamba, oba omusajja yafuna kutya, oba olidde abantu bali bategedde nti aguze ebiteega nti ayagala bakimanye nti bisse omwana. Omwana bwe yafa ng'akukuta n'omulambo gw'omwana mu bitooke, ng'ayita bakyali be nga basatu, ndowooza abamwerekerako oba bamulagirira ewa Dimaliza weeyo oba Omulubaale weeyo nga baziika mwana. Ekyalo kibuuza omwana aliwa, omwana aliwo, omwana yagenda wa jjajja. Nga bw'omanyi nti omuntu teyeefiira lwali olwo asanga embwa zimuziikudde. Bamuziika kumpi, asanga embwa zimutakudde, zimukulugusizza paka ku kakuba akagenda ku luzzi. Ekiro kitwala omunaku. Abatuuze bakuŋŋaanye kwe kutegeera nti awo omusajja olwamukubamu embooko nga batandika okweyogera. Dimaliza. Kakati abo abasawo bwe bati abakola ebyo ebiseera ebisinga nabagamba neda kasibagambangako kati osooka notestinga omusawo omutuufu n'omufere nga tonnabaggulayo ddagala, osooka testinga muntu oyo ku bintu ebiralalala ebitonotono. Ekyo kyoba ogenzemu kiba kinene. Ekyobugagga ng'onoogenda ku musawo sooka omutwalire ekitonotono, omufere alabika. Kubanga nze nagendako ku musawo nga sinnaba kubitegeera, nali nkyali mutototo. Naye bwe nagendayo nali kasajja kagezi, nafuna ebicupuli 5 nembiteeka mu nsawo. Anti wulira nze bw'okinsiba sikisuula. Bw'ongonsibya ekicupuli nze nsuula kyakigwe nga tewakisudde. Era ntereka kitereke kiina we kijja okunnyambira. Era kati kwolwo kyannyamba nga nkuba kizike kyange mu nsawo nga nnumba omusawo. Nali nina byenjagala. Ne waliwo yali amperekeddeko ng'atudde mu katebe. Olwayingira munda n'ayogera byayogera bw'asaakaza obulago bwe n'ayogera bwe muyita ssebo ngamba nedda tompita ssebo mpita jjajja, ng'olwo nzira muyita jjajja. Ne ndaba nga erya jjajja nkakali kake. Ne ntandika omwekengera. Kimaite driver yagala muvuga. Kana wali musawo oli wanono omusawo atogeze ku musawo okukola ki? Kiwali toyinza kubikiriza. Omusawo nali sinnaba butandika kubanga nali nvudde dda ng'erabye. Oli musawo kati? Ate era oyo ndi mukwasaganya wa buwangwa n'ennono. Oli musawo ogambye wali tunnabatandika bitandika? Siri musawo oyo yabadde antutte gy'abadde ayagala. Kati mukugendayo gwe nagenda naye mulesa atudde wali nnyingidde munda, olwo n'omugambo omutwe gubeera gunnuma. Mbeera ndaba ebintu eby'enjawulo kubanga olwo nga abakulu baagala kunnonda kutandika kukwasaganya bya buwangwa naki
nennono abakulu abo mu nsozi ku nnyanja. Kakati bwe ntuukayo aŋŋamba ojja kukolayo emitwalo 10 konze mbadde nnamu 5 ko yezireete ne nteekawo ekizike Chupuli nga kicupuli bwe nateekawo amayembe tegamanyi bicupuli owulira kuba gwe tegabitegeera ebyo gwe olina okwogera nti ezo ssente ne gamanya nti zezo n'oteekawo ez'Ekenya gwe kasoyogera nti zino ki ssente kati bwe nategeerera nti mufere nakitegeera nzizeeyo eka nti wano mu kufuluma nga nnyambala engatto ate jjukira zambala otunudde gy'olaga mba nzambala bwe nti kumba ali wali bw'atudde akikola kyakyetegereza anti yayumuka omulundi gumu n'alyoka nkuba engolo kati nange busaatunula mabegolo ateekamu engatto nadduka buddusi noono atudde katebe ne tudduka naye kati atudde katebe yeye yalaba ankubye engolo nze mukugenda ndowooza jjembe lye linkubye engolo kubanga sipiidi gyakozesezza yumuka okunkuba engolo yagenda yasigaza wini kati naye ffe twadduka kubanga era twamusiba naye twamanya ono yeyaŋŋamba nti oli yavuddeyo nakukola ki naye kyakutakunda guno kunoonya bugagga kubanga ndo obugagga buno bulenge gye buvuga abantu kati nze bwe ntuuka ewaka ne mala obbikubaganyamu ne tumanya nti oyabadde muki mufeere naye naffe tumukoze eki tumufeze so senga nayanguwa kutandikira ku kino nti njagala bugagga era yali ammaze byandiddiridde tebyandibadde birungi kati n'oyo owa booda teyatesitinga kubanga eddagala bw'aba mala okulimuwa eddagala eryo lye baamuwa lyakola birala so si ye ndooza bye yali ayagala kubanga ate liswaza eddagala erikola teriswaza teriswaza kati lyamuswaza kubanga embwa kati ate egenda eziikula y'omufu kuba tebandimutegedde ekyokubiri omwana yamuziika si kiro omuziika kiro ne bakyali benga 3 omwana yamuziika kiro kubanga tayagala kulabwa walala ate naawe bw'ogenda ku musawo ng'oyagala kuzuula mwana oyo baba balaba nzikiza bwe budde bw'ekiro kye butegeeza gye baba bamuziise omuntu yenna gwe baziika ekiro baba bamukoleddeko bya bisamize bibaako ebyobusamize bw'oli bw'agenda okunoonya omuntu gye bamuziika aba alaba nzikiza kati bw'agenda eri gye bakebera abasawo abakebeza abalungi basobola okukeba ne bagamba kituufu yattibwa naye ate newe bamuziika tulabawo nzikiza kubanga bamuziika kiro kyova olaba n'eddagala lye baba bakuwadde okuteeka ku mulyango bakugaliteeke mu kaveera akaddugavu ekyo kitegeeza nti oli omulala anaakebera ye aba alaba nzikiza eddagala lyaba taliraba bano abali b'abantu bamuyita abasezi kyaga babeera bakalubiriza mu mbeera mu abaziika obudde bw'ekiro omusezi andibadde ajja kusiikula omulambo atika naye muntu alina okufuna ekyokulya yiga n'asaba neetaaga ekyokulya nga gobeera ganjagala ki ekyokulya kana omusezi naye kiba kyakulya ekyo kane bamukozesa loosi bamuziika kiri ate mba zamuziikulayo obutoba bwenkanya kyembadde ndaba abasezi tebaddamu bakaluubiriza kubanga omuntu wammwe aba afudde ng'era temwina muba temumwagala kubanga nze weŋŋambira nti baba tebamwagala ayumuka olaba emisinde gwe mwagala musobola mudduka kubanga bwe yandizuukuse mumuwe aga mumugabe banage yiwa welcome yes naye oluba okusisimuka mu bwati bona misinde babuuka mubuuke kimanya muzira kano naye wa boda kiti kyali kyekangwa kyali kimutuseko because ayagala obugagga ayagala blaza tekatulaba obugagga obwo okubufuna kyangwe naye okubusigaza ki n'omusumba asobola okugamba nti uli soko owulirize kati ndi mwoyo goli mumubirize na kinengedde mumubirimu abantu mumubiri kyemutalaba ku bugagga obwo kubanga wa boda bugagga bwamutwala kuki ku musawo naye netamanya nti obugagga okubufuna kyangu naye ate okubukuuma kizibu ate nojja kungamba oyagala bukadde oyagala buwumbi osaddaako akakoko oba kitegedde oba osaddaase kakoko ojja kufunayo obutwalo kati osaddaako embuzi osobola okufunayo kakadde bukadde bubiri kati omuntu osaddaako omuntu osobola okufuna obuwumbi kati omugagga nze waboda nsobola ayagala bugagga nga tamanyi nti wona okubako nekyofiira ofuna kyokola ki kyoyagala kati wuliriza waboda oyo yagaana okusaddaaka owaboda yagaana okuwaayo omutemu ogujja ku ekyo kyeyeetaaga
Okitegedde ekintu ekyo wammanga kati obugagga obwo nabo bulina emitendera gyabwo. Eyo boda nabagenda ku kale boda ekintu ekyo akiteebwa bugagga obwo gwa boda kitwa ndikabanga olaba akagaaliko ka mukama we okitegedde boda yali ya mukama we omukisa ogwo yo jimuwa ne balekawo abalala yagujjawa ago mukisanga bwe kyali yali alina okugufuna mu nsi y'omubiri nti mwoyo kyali kya programming bwanti alina okufuna boda eyo okimbuuzizza ssebo kati aba yafuna boda eyo kisindise wuwo siwo anti omukugu abadde negeranya nti bomumubiri okitegedde banze ne muyimbi wa mwoyo nakati ndi kuyimba time kati nolimba sokola owuliriza oluyimba lw'omwoyo tewa boda kindabe bali bugagga naye nga tamanyi emitendera gya bugagga procedures and protocol of obugagga bakubuuziza ekibuuzo omukisa ogwamusinkanye omugagga n'amuwa boda gwe yagujjawa gwe yali yatondebwa nagwo okuva eno mwoyo gwe yasindikibwa nagwo talina okufuna akola ki wali gumutamye ng'ayagala mulala kati ye nga yegeziwaza nti nayagala okuva ku ntegeera ku ntembula ya sisitimu ensi kwetambulira nga yagala givako okutendeka kugendera ku supiidi ye yensonga obutamanya kibi bakulimba kyomanyi kati kyoba omanya no naye olw'obutamanya nti ayagala ssente tamanyi bugagga nwatiza obugagga ensonga lwaki yagenda mu ebyo lwaki bagendako mu makyaki tena basumba nabo n'abasumba nabo oyinza obeesiga n'abavuzi ba supiidi nakyo nabo balina akalingo kabe tebalina njawulo n'abasawo kyo nakyo wekiwaamu obudde kati waboda odda musaasiramu edda simusaasiramu simba wakati dimaliza weeri sebo musajja omuwadde eddagala wadde lukyatunyonnyola kakati nze kyemmanyi oba kyensobola abantu bonna balina endowooza nga omukulu w'omu mwoyo bw'agambye endowooza eyo si ntuufu nti bw'osala ekinene kwe kufuna ekinene kakati amaanyi gano agali eno ku saidi yaffe mu buwangwa n'ennono kubanga olaba n'enjiibwa tugikozesa ate ng'enjiibwa ntono nnyo n'okusinga ebirala byonna mulina supiidi gye muvuga mulamu abasawo mu ngeri yameze mwoyo kyenalaba waliwo yajjanga olwamubba omukazi musawo nkwata obuwangwa n'ennono bulooka w'abasawo ulya ate mugijeeyo abaagala okuneyambisa mbagabiraani okumanga abasawo mukijjawo ekyo muli bantu bazibu nnyo abaneyambisa mbagabiraani bulooka ekyo kigambo sagala nakiwulira n'oŋŋamba buloka w'amayumba sagala muwulira omukazi yajja nagamba nzimbye ennyumba yange omukazi yajja naŋŋamba njala kunfunira ebyoya byenjiibwa eyaggure nemugamba ebyo byenjiibwa yaggure njijjeewa nga nze njawonakere ku makya ndabigasegase bunabazeemu ndabasibitegeera kale ngamba naye enjiibwa yaggule ngenda gijjawa nga waliwo enkoko nengenda nemanya enkoko ku byowe byawano mu kifuba wano down phasers nenjimanyako obwoya buno obutinitini obufaana nga busobola okwenkana n'obwenjiibwa nebumuleetera obwoya busatu nemugamba obwoya buno mbulese obwenjiibwa bwokola ki bewaŋŋambye nagamba bututeka omusawo wayitayo wiiki ebumubuuza mami kiwani kibyakolera ngamba nesimu yange nagiraba gye baali babbye nengamba naye ate nga bakusabira byanjibaza nakuwa byankoko ate wagiraba kale onone nebuuza abantu bano ab'ennono b'obuwanga muvuga nnyo abantu b'emibiri supiidi nange munvuge ku supiidi nange njagala banvuga mu supiidi banange nange njagala bampe ku bugagga bannange bamulambulukufu yogera ekituufu gamba nange njagala kunyingiza busamize kusamira sagala tekuyingira busamize samira njagala kuseni ku bugagga gamba njagala kusaddaaka kuyingira eminati ate si kuyingira luminati okuyingira luminati ekinoobira luna sayansi waabwo ngaoluminati byebiki kyeki nawe kenyini oli luminati luminati kwe kubeera nga ozza obwenkulumu kyogamba ozza obwenkulumu kyebaita luminati fe munsi yomwe tukitegeera ze embuzi zonna ziluminati kyogamba nazo ziroga simba wakati kati omukulu oyo seerabira yayogedde ng'ayogera kuwa booda n'agamba obugagga bwangu okubufuna naye okubukuuma kizibu ate y'omu yagamba abantu munyambe mundagirire obuwanga n'ennono nange njagala bugagga bwe yagambye nti bwangu ye yabutegera ati anti bwangu ng'ate emikono agitadde mu bantu bayambe obugagga buzibu kyatule obugagga sikwerabira obugagga badde okimanyi nti no olwongole obugagga buvugisa mumwa ayinza okuba yali mugagga ng'alina emmotoka
Leka nga time ina gamba mana vum wagera nguva no gende salama vum navuga nga motoka nga jivugisa mumwa oba no sangoli nga kuchibanje cyo kuli kemituba nga mingi no gana mugana nga emituba ejo bagisimba na sale bed nagamba munanga ona wali wonte nono yaba na bugagga ne bukola ki ne bugwa because abatamanyi bugagga bagenda butabujja butakati obugagga tebakulimba nti oloje babugaba fe munsi yo mwoyo obugagga tufuna bufuna era ndi mugagga nange ali no bugagga abantu bo mubiri obugagga bo mubiri obo kujja kumulamu abantu bo besenye kati abantu ngezo okola ate muntu yo mubiri obugagga ngeje mu kitegeera mu kirala ndabenga kigenda kunkalubiriza okutegeera obugagga munsi yo mwoyo yo mubiri ate nga fe munsi yo mwoyo tumanyi obugagga kwe kubeeranga ndi mugagga ina oli mugagga toli mugagga zo bugagga bivuddeko obugagga bwabika bingi ali kalwa wadagala buno bwa mubiri benjagala bugagga bwa mwoyo bugagga bwo mwoyo kasambula ati kalizendi wa mwoyo ate bamuli ba mubiri ekera oteka akantu kano nga ano mmere ya mwoyo ate kana mmere ba ya mukateekako toda mukateekako aleka toyingidde personal department omwoyo andi nabayo of soul toda mukateekako abantu basaba obugagga bw'omwoyo bo si ba mwoyo bo ba mubiri kati lwaki towanjagira bali ab'omwoyo era bo n'obasaba nga ffe tetuwulira angeje kiri nti tetubeetaaga ffe tuli ba mubiri aye kati mwabo mubiri nabe mugane muntu kalunwa boda yagala najja mwoyo bugagga yajja mbwa mwoyo wadde okimanyi nti ab'ennono oba bobuwangwa bakozesa myoyo mpewo zibayita empana empewo gyotulabako gw'emwoyo yeffe kati abantu ob'emwoyo bemukozesa okusaba obugagga naye kati obugagga mmwe mwagala mubiri bugagga butya tofaayo nja mujjanjaba kakati omusajja ekyaleeta obuzibu tuzzeeyo wali ku topic ekyaleeta obuzibu yagenda ku musawo omufere naate omusawo tiyali mufere kuba yamuwa empewo nga zikola paka munayo yazirambika bubi ekituufu eddagala lye lyakola kubanga eddagala we balikuwa okugaggawala n'otagaggawala naye ne litta bussi liba ttuufu kitegeeza gwe oba towatuukiriza bye bakugamba ate ekirala waliyo n'abasawo abatayogera kiki kyoyina kukola oba osobya otya eddagala n'akuwa buwi n'ogenda eddagala yalisobya ono owa booda yalisobya lwa nsonga ababooda abo obuzibu bwe balina basobola omuwa eddagala n'alyerabira mu kijaketi bw'alyerabira mu kijaketi beegaddanga abo boolaba kasitaavu g'omusaabaze n'amukwata mu kiwato n'amugamba nze ne gyendaga nkuba ku ssimu teriiko kabaka weddemu kakali awo eddagala wonna alisobya kubanga agenda akola emikolo ng'ate eddagala liri mu kiki mu kijaketi kubanga babakwasa ku booda kati ekijaketi yanakijjamu ate eddagala yalisobya eddagala obanga yalisobya ati okusobya abate yalisobya jasa itamanyi ki kyakoze eki omusana abaso tebalambulula bulungi nsonga abasajja ab'ennono tebalambululira abantu abo nsonga yajja nagamba lukuba yagala sente ate gwe byomugambye ye byasinzirako kukola ki okukuwa ekyo kyoyagala kane gowadde olwokuba tomulambululidde bumala ntoyagala akomewo naye alikuwa nga amanyi togenda kubikola bulungi nga wena bikola nga olina okukomawo kati mukomo ogwokubiri yasobola okukola ki okubanga afuna obugagga bafuna sente ate kali gwagezesa obugagga okimanyi gwatwalira oli obugagga ekibadde okimanyi obadde tokimanyi gwatwalira oli obugagga kubanga sente gwajjako kyolina kyeba baganda akatiniko olina kajja kugibwako kaweebwa atalina kana akatiniko olina katwalidde omusawo akuwadde eddagala kuba tajali kuwera ku 15 tajali kuwera ku 15 nusu 8 bagenda kusabayo enkoko bakusabeyo akabuzi kale bannange erabayo enkoko mbuzi nte tojja kusaddaka kokoloze tuyagala buwumbi olina kusaddaka muntu kati oyo omwana we yagenda kalategedde nti akoze eki ngalategedde nti ali mu ddiru ya buwumbi kasambula tumuwe okiriziganyiza naali yatugoberera omu alina endowooza efaanana eyo nti eddagala owa bodaka yalisobya eddagala litabuka waliwo wano kasambula ekintu kyayogera mbu okufuna obuwumbi olina saddaaka kinene bw'osaddaaka katini era ofuna katini kituufu anti eyo endowooza ereesa obuzibu kyenagambye empo y'okumakya ekusuuza minyira yoza olina kusuuza ki
okitegere kati obuzito bwekyo kyofira obuzito bwekyo kyofuna kalamu abantu bomubiri tebumanyi kikyoyagala tomanyi kyokola ki tusobe tulingizeeko mu butonde bwa Katonda nti ebintu ebinene Katonda yaddira ebintu bye tulabisa amaaso nga bitono naye nga bye bijjudde amaanyi ate naakola ebintu bye mulaba nga binene nnyo era ng'obitya naye ng'obitiira bwereere kyova olaba empologoma ye king of jango ate yandibadde empisi yandibadde enjovu omanyi lwaki mpisi tempisi ki ekigirya tewali kitta mpisi twakirya mpisi mu kibira naye tugamba kyolabisa amaaso yandibadde enjovu nga ye king of jango kubanga tewaliwo kisolo mu nsiko kisinga ki njovu bunene nate okugita inatesobola kwebanako nnyo nkugamba bye tunuuliza amaaso nkwata bulungi okitegedde akaze ndi wa mwoyo nemwembi wa mwoyo akwate bulungi ngubanja sagala obeere bano benjogerako abankoye emimwa alikaze ndi wa mwoyo nenda kukozesa kubanga like pose saga kukowa mimwa kakati ebintu wetulaba nti nno puusi olumu ettembwa nenga puusi katono nnyo era okalaba n'okanyomesa amaaso kakati n'olaba akayiibwa nga bakakusindikidde ne kajja era ng'osooka gamba vaawo okitegeera naye nga kaleese omugugu gw'ejjembe nga liri liti naye gwe okalabisa amaaso n'okanyooma kyova olaba n'omuganda akugamba obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaayo suulwe tadduma nga nkuba naye okeera ku makya ng'essanja litobye okitegeera n'olw'ensonga eyo njijjawo kirimu kye mugamba nti okusaddaka ekinene ofuna kinene era y'ensonga lwaki osanga omuntu nga Ddimaliza nga anoonyeza abantu abakozi akola mu buwangwa n'ennono musiizi wa bifaananyi muyimbi naye nga si mugagga kwenkana Hamu okitegedde kati n'olaba ng'oli akola ekimu nti Hamu alina just kizimbe kireeta bya bizinesi omulimu ogwo naye nga guvaamu obuwumbi kati kyenjagala okulaga nti okukola ekinene si kwe kufuna ekiki ekinene okukola osobola okukola ekitono ate n'ofuna kiki kinene kubanga n'obutonde bwa Katonda bwe bwe butambula osanga ekkazi eddene ne lizaala akaana akatono n'osanga akakazi akatono ne kazaala abalongo gomu ne baana batugamba nti Sima Daudi yakuba Goliasi n'akayinja akatini liri yali ssasi akayinja tekasobola yali ssasi kane wegasseko abatugambye obadde ekyolako olaba n'ebizungirizi byaliwo kati Nuwa yakubira n'essimu ng'amataba agaze firimu eyo yakubira ni byombo kyombo kyavaawa kiraga ebyombo byaliwo yakizimba kyali kya mutabani we yalina yamukubira simu n'amugamba amasimu gaaliwo yamugamba owange oliwa kati ekyengeza kulaga nti buli kimu ekiro kati kyaliwo n'ekyombo kyaliwo ebyombo byaliwo engombe gwa Nuwa bannange ate kati kasambula kira okukiregereza ebintu bitali anti kyegambe kayegasseko abatugambe wekiri ate Nuwa essimu yagijjawa esimu zaaliwo bulaza bano emisiri kaligenda Egypt yabugete wa Farao buli kintu bakubira limbo kyaliwo yasono babya upgrading babigiramu batulimba buli minti eryato balizimba nga kyali kizungirizi teyali lyato kyali kizungirizi mutabani we yali yabyaliwo ebintu edda byali bitambuliranga kuno kubyali kuno byabyerangawo naye bingi batubika nti ng'omayente omulembe gwa Nuwa ate kumanga bannange ebintu bino bizibu kimanyi Katonda onayagala okutta kwa otogenda mu bintu eby'omwoyo kakubeko ku by'omwoyo okimanyi nti ayagala okutta ate teri kintu kiza kubeera nti tumaze kubako nakyo saddaaka lwaki gamba nti nese okubeerawo Katonda yamala gisaddaakira nakyo mbuuza gisaddaakira atya okulaga nti no obugagga bwonna okubako okufuna kyoyagala nobaako nekyofiirwa okimanyi nti amataba abantu abaafa bonna yabasaddaaka busaddaasi Katonda ensi okusobola okuyimirirawo bamala gisaddaakira be bakatuliki nti abanamugongo ba Uganda Matters yali saddaaka y'eddiini okubeera nga weeri mu Uganda kubanga bagibayitamu bulesi kati okulaga nti erina sympathy kyemuyita sympathy emibiri baba saddaaka abo nansonga ki babajjukiranga bati yali saddaaka nti bano abantu bafiiririra ki eddiini
kane Katonda yasaddaaka abantu nkyeza kukulaga oyo tobugagwe n'obusaddaakira enensi okuba nga oli babasaddaakira abantu abasooka okufa abo Katonda byateesa ne Nuuwa Kasambula abantu abafiira ku mulembe gwa Nuuwa mataba Katonda yabasaddaaka ensi okusobola okubeerawo nti yali anyiize era kyamaliza abagamba bannange siddamu kukola kukikola kino kyenkoze ng'olwekiraga yalwate ensi okusobola okuwangaala yalina okusaddaaka tonokusaddaaka olina okuba nekyofiirwa okufuna kyoyagala pointi ya Malizo gitegedde agambye anjagadde nnambulula ensonga ng'omanyi mundi muyimbi wa nze ndowooza tekiniki eba mu ddagala lye bakulundira si ku kikyosaddaase ye naye bw'alowooza kale ojja kwagala okuvuga hama ng'otunda paani onagivuga dde ama ate oli mutuufu okitegedde kiraga olina okwongera okwowaayo okwesaddaaka okwongera okuwaayo amaanyi ekyo kyoyagala okufuna ama kyengezako kulaga oyo Kasambula mutegedde Dimalizo badde obuza abantu tegedde kati ewa boda okusaddaaka akwo bwe buzito bwo tojja kwagala wambeerera nga tolina maanyi kati sookompe ku muzindaalo obungi bw'ekintu byawukana n'obunene bw'ekintu kati obugagga babungi bubeera nange munkwate bulungi obungi bw'ekintu bwawukana n'obunene kituufu kati ono bwagerageranya paani nti tosobola kugula hama bwe nkola kampuni ya paani kampuni ya paani kitegeeza aba mungi naye si munene okategedde kakati bwe nkugamba asikategedde bali bakategedde bwe nkugamba nti saddaaka akamese owulya bulungi ofuna obuwumbi kasaddaakenga kakole bungi kwata obumwese bwe 15 webale nnyo buli mwaka kitegeeza busigadde butono busigadde si bunene naye bungi kyekiri kye nayogedde era gwe naawe obadde omutegedde bubi awe tugeera tunakinambulase n'omwoyo ndaba nga abantu omubiri olibbawabya kiba abantu bennono omwana kubanga tojja kuŋŋamba mbunno oyagala kubanga oyagala buwumbi nesibe ku buwumbi kubanga basinga eddirimu bapulaningira olumene ensaddaaka zabika byanjawulo nnyingi osobola okuzimba ekizimbe teba kyasaddaaka bino muzima kisala mutwe genda obba omwana omusaddaake ekyo nakyo bakijjawo ekyo badde okimanyi saddaaka byanjawulo eyabagagga okufuna obugagga Katonda ngera bwe naggambye nti ekinene teyakiwa nnyo maanyi ate ebitono n'abiweki n'abiwa amaanyi tugende empola bw'okimanyi lino eggwanga lya Uganda mulimu abasajja abawanvu nga banene naye nga tasobola kufuga ggwanga lino kituufu alifuga yasinga obutini kati alifuga bw'omutunuulira bwe yenkana n'abasajja betulaba eŋŋwaŋŋuli betuyita eŋŋwaŋŋuli ali mu baŋŋwaŋŋuli kyeeza alifuga ensi eno bwe tugiwa obudde twanala ne Brian White nga atufuzeemu kuba naye mutinimu anti kakati njala kulaga nti abatono temubanyuma baba n'amaanyi okusinga n'abanene kakati kyengezaako kulaga nti Katonda bwaba yakikola bw'atyo kyovula mu nnono tukitambulirako full stop ajja tufugamu anti wulira tukitambulirako nti amayembe nga wanga mu kintu nga kitono owulya bulungi ng'era bw'ogalabisa amaaso nga kantu ng'eddagala kantu kali awo kati ng'osobola n'okkakwata n'okakasuka naye nga kasobola okumalawo ekika kyammwe kyonna naye nga kantu katini bwe kati njala balaga nti ebintu ebinene si byebikola kyoyagala kakati nze basindikirako ku mukazi Laddu yali musajja Laddu ate no yali mupaatiri era kanjogerewo gundi awe Kayunga ngodde Wakiso Kayunga ngodda Wakiso waliwo chachi essomero baliyita Gombe Kayunga waliwo chachi y'Abakatoliki awo nasomerawo kati byenjogera mbimanyi ne waliwo omusomesa asomesa mu chachi omwami oyo mulema agoma mukko bamenyeka mukko bw'aba atambula siri mu kujerega nengezaako basigira kifaananyi abamutegeera bamutegeere omwami oyo simanyi kyeyali akoze bantu kubanga ye teyakitegeera nenze nakitegeera yali yalunda embizzi ze ayina olusuku ayinawo ebintu bye n'abaana be famire ye beeyagala bwera ku Sande akwata ebitabo bye n'ayingira chachi n'asaba n'abantu n'asabisa abantu ffenna naye nali nsomera awo twali tutudde eggulu obukubakuba bwamyansaamu katono eggulu neribwatuka njala kulaga
nti eggulu embwatuka gye lyabwatukamu ekyalo kyonna amaanyi agaali awo oba obunene bwakyo enjatuka ng'olowooza ekyalo kiweddewo okitegeera naye eggulu limala okubwatuka nti likubye embizi zaawali nga bakubyewo embizi emu ne libotolawo ekinnya n'ebiringawo ebityo naye njala kulaga nti ekintu gwe kyolaba nga kinene si kyekibamu amaanyi nti eggulu embwatuka gye lyabwatukamu twali tulowooza ekyalo kikoze eki kiweddewo kumbe kikubye akabizi kamu kakati Katonda ate naddira nti asobola okumalawo ekyalo kyonna kisobola ofuna obuzibu nga jjembe eriri mu kati ettono ne litandika otugumbula abantu omu ku omu ekyalo ne kirikola ki ne kiribamalawo yekyo ekyengezako okubalaga nti okukola ekintu nga kinene si kyekisobola okukolera kyoyagala naye akatono kasobola okukolera kakati so tugenda ku byeddagala ebyo eddagala okusaddaaka ombwa osaddaasa omuntu oba weeyingizaamu ekitali kituufu nti omusaayi gw'omuntu gwanjawulo kati n'omuntu gw'osaddaase oyagala bugagga n'omwana gw'osaddaase gw'otegedde otya nti oba abadde mu nsi agenda kuba mwavu nnyo omusaayi gw'oyuye ku ddagala lyo eryo lyoyagala likugaggawaze liyiikiddwa omuntu agenda obeera omwavu kubanga tonnamumanya si bwe kiri Waki tosadda kyekimu n'abasaluni ku bugoye bwabwe buno bayizawe tozoka nkyogereko abasaluni ono kimanyi nzo akabugoye oberanga bubiri ne kumbe buli sawa bweyoza kasumaali anti bwamala okusala bwati nga bwakawanika omulala wajjanga ajjayo kali bwagiranga akaza ku gundi ate mu kugira akyusa kalala kyoga bweyoleza kasumaali oba n'akakodyo ka bugagga buba bugoye obwa naye buli wakusala bwati nagakunkumulanga akazawali ogenda muzaabu baawo kubanga waliwo saluni nga yakola saluni nga teyeetegese kakati ng'alina obugoye busatu kubanga talina sente zigula bugoye buweremu bwamala okusala gwekeyasaliza ddima agera kajjao kasumala kagira ti kabeere nga akayozeza nange akanteekeko talina sente ani kati maimene obebala noteeka engeri ya bugagga kanakaako nakantu basaluni ono wanakyazi wa saluni ajja kikunyonnyola ono banakyazi wa saluni tujanyumya mu mwoyo ajja kunsangako mwoyo kakati mbadde nkunyonnyola kyomanya kanje mbe usikutya mwoyo olwo nakutya biki ebiva mugamba ndi wakabitiisa nnyo kakati amayembe ekawete okubanga otya obwomwoyo kubanga mwoyo toza kubeera mubiri nga tonina mwoyo obadde olaba obumenke ng'oli mu galubindi ozijjeeko nga tumaliriza azizizako time etukutte ekinene kati si kyekikola kyoyagala kubanga nze ngezezako nobagamba nti osobola onoonya obugagga ng'osaddaako omwana omusaayi gw'osaddaase ku ddagala lyo n'olema okugaggawala kubanga n'omwana gw'osaddaase tonnalengera fyuca ye nti aliba mugagga kitegeeza osaddaase omusaayi omwavu ku ddagala lyo so bano abasaddaako abantu bakola nsobi naye ate enkoko oli kushuwa ddiiru oba ekintu ekisolo kyonna oli kushuwa ddiiru nti gw'omusaayi gwabyo ebyo ebintu gusobola okukolera kyoyagala simba wakati ekyo ekyokusaddaka kakolekemba okusaddaka Katonda ayagala okusaddaka n'okutta okimanyi nono ani gumuyita jjajja abakkiriza Abulahamu yasaddaka omwana we ne batugeba mbusima akaliga mbusima basindika akaliga naye yasaddaka omwana we yali agenda anti kali kyekyo ola ne politics ali mu kufa kwa Yesu nti nno nga bagenda omumukomerera bamuzanya ne politics ali buli wamu nti nammwe bantu babateekamu politics eyo babateekamu kanchi 20 politics ti naye baggalira abali balina omuwolereza bakumakya bagana okuyingira ekooti nabo bali bagamba nga mumutte be abantu abali abakozi ba gavumenti yaliko ebiseera ebyo yabaloma toli ali muyeekera naye be bayingira kati balaba bajja okujja okwolereza Yesu basigala bweru n'amazza nga bagamba twali bamweyimirira tukole ki tumutte ekibadde okitegedde waliwo kibaddeko obudde kati kyekimu n'obugagga kintwala mwoyo tewenandika okulandagga mwoyo tumaliriza ndotandimaliriza kubanga mba njagala wamanya obugagga nti olina okubako nekyofiirwa okufuna kyoyagala kati obuzito bwekyo kyofiirwa bwe buzito bwekyo kyofuna bulamu bw'omuntu buzitowa buwumbi tebuzitowa butwalo kati wa boda teyamanya nti n'omwana gwasaddaka alimusaddakira buwumbi oba
biri owebuwangwa oba ennono empewo zamusinga amagezi ye atwalayo katini ngalowooza agafuna bugagga natwalayo akatini zamulaga nti zitwala mwana mwana wa Katonda ekisembayo kano akatalekeka nabagamba okweyinga mu ddagala oba okulya eŋŋanga olina kuba mugezi nnyo kati ate nabagamba nti amagezi g'omuntu gwe mulimu gwe gwakola okutegeerako we kukoma era gwe mulimu gwokola ki gwokola ekyo mukigenderere kubanga oba osazeewo kuyiiya ekinaaba kigulya amagala eddiba ate ng'okunoonya ssente bwongo kati gwe mulimu gwokola kati omulimu ogwo gwa booda temweyimba nnyo mu bintu bya kunoonya bugagga kubanga oba watondebwa ng'ogenda ba mugagga era obutuukako ne temubukaka kubanga olusi nentegeera esobola okubeera ennafu kubanga kati owa booda agenda n'awetera ku kuguluko naye akusanze oyimiridde mbuba kuba ncungwa gwe n'oyo naye n'ayagala anoonya obugagga ku musawo kiteza ajja sobya eddagala omuntu oyo y'omu otuula ku booda n'agenda ng'akunyumiza emboozi ezitakwatagana nga zotozimubuuzizza n'ebizibu bye ebyewaka byonna n'abikugamba omuntu oyo owa booda y'omu ayinza okuba nga addangulugokkirira taba na puroguramu n'akutwala kati ate bwakutwala ayimirira ne mufunamu ekyokunywa naawe gyagipakinze bagitutta olwo ate agibuuza ggwe oba okitegeera mu bufunze ababooda abamu tebalina kuloga babireke anti kati beetegeere nti obwongo bulina okuba nga busaza nnyo ate obwongo tebusobola kusaza nnyo n'okola emirimu egyo egala abantu b'emibiri mumpadde ensonga kati nako kulwatudda n'ensi yange mweraba obulogo